Ebikozesebwa bikulu mu mirimu egy'enjawulo. Nkwaniriza ku Buganda Ekkula wano mu programu Yiga Oluganda nange omuweerezaawo Mbawadde Shadiah nga olunaku olwaleero tugenda kutunuulira garden tools oba ebikozesebwa mu nnimiro oba mu kulima. Tuyina watering can oba osobola okugiyita akafukirira oba ekintu ekikozesebwa okufukirira ebirime. Tulinaho enkumbi, tulina axe embazzi, tulina pang ejjambiya, tulina slasher oluso, tulina siko giyite najjolo oba akayuuya, tulina knife akambe, tulina gumboots oba ziyite gambuutusi, tulina trowel omwiko, tulina sprayer ebbomba, tulina ne overall oba giyite ovolo. Ebyo bye bibadde ebyokuyiga byaffe eby'olunaku olwaleero. Teeka ekirowoozo kyo oba ekibuuzo kyo wansi mu comment section osigale nga weekuumidde ku mukutu awangaale musota.